Mbeera ku mukutu gwa Uganda Lifestyle nze Segawa Murishi. Sunday batambulira etya. Kati mu mwaka guno eno waliwo omukyala nga Estera Namwanje yagenda maaso n'okubeera nga akwatibwa poliisi oluvannyuma ne bamusalira omusango ogw'okusindikibwa mu kkomera akulunguleyo emyaka egiri mu 3. Akati ono ekibonerezo tebamuwa kikakali lwa nsonga tiyataataganya kooti akosa n'ogibalira obudde. Esther Namwanje yali avunaanibwa omusango gw'okuliisa omwana wa neighbor we empitambi. Kati kino nno wadde tekiri katambi ate kyeyolekedde mu kitundu ekirala ekya Kazo Central Zone 1 era nga eno maama ow'omwana kenyini amwezaalira nga ye Eva Namutose yageze maaso n'okubeera nga akola ekive kino. Ono kigambibwa okuba nti bwe yavudde gye yavudde yakomyewo waka n'asanga omwana myaka 3 waneeno kwe kumulagira n'amugamba jjamu empale gy'oyambadde. Empale ono yamusanze nga olwedde bambi amaze okubeera nga agyonoonamu, kati n'amugamba nze nk'oyo okwoza siri mudduwo n'ebirala, era kwe kumulagira atandike okulya obukyafu paka nga buweddemu mu mpale eyo. Bambi olw'okuba omwana yatidde omukuba ndowooza nga nannyina amumanyi obusungu obukambwe na byonna kwe kubirya, ate abantu basobodde okubeera nga bamusanga. Kugezaako omugambako nti tokola kintu kifaananako bwe kityo munnange, ono yasobodde bbaanukula nti teri muntu ayinza kundaga butya bwe nnina kuzaamu mwana wange, bino tebibakwatako. Kati kino eno kyajje abatuuze mu mbeera waneeno ne banyiigira ddala okukakkana nga ono bamugambye kale k'okikoze bw'otyo naffe katulabe oba onaagumazambiro. Munnange bagenze okwetegereza empale omwana gye yabadde ayonoonyeemu nga agikozesezza n'olulimi okugirongoosa naye nga tamukkiriza wadde okuwanda ebbali akantu n'akamu okuleka omugamba bimire. Banewulira ekintu ng'ekyo. Kale mu mbeera bw'etyo n'abakyala b'ekitundu ekyo nga ye Shifa ow'omugisha yasobodde okubeera nga ajja era ono n'amuggyawo okumutwala ku poliisi bongere okubeera nga bamugulako emisango egy'enjawulo. Bannange kibi nnyo, kibi ddala, era twongere okubeera nga tuvumirira ebikola ebifaananako bwe bityo. Ono omwana yamwezaalira ye kennyini ye yagenda muleeba n'amusindika. Kati bwe yatuuse eri ye yatandise kwekwasa ttamiro ng'agamba yabadde atamidde ye munyi wa mwenge, oluusi ebintu ebimu abikozesa mwenge n'ebirala. Naye bino byonna basobodde okubeera nga tebabiwuliriza kubanga omutamiivu tabaagambwa. Bwe tugendako eyekangulumira mu disitulikiti ey'Ekayunga gye twasanze ababiri, omu musamize ate omulala pasita. Kati bano ababiri bafunyemu obutakkaanya oluvannyuma lwa pasita amanyikiddwa nga Boniface Magoola. Ono mbu abadde amazeeko omusamize emirembe, ate n'omusamize ategerekeseeko nga Lubaale Akim naye mbu amazeeko ate omusumba emirembe. Bw'otunuulira amaka agali sayidi eyo ago ge maka g'omusamize, ate ekkanisa eri sayidi eno endala ate yeye omwami Boniface Magoola. Kati omusamize mu bigambo bye asobodde okubeera nga tuttola bw'ati. Akati nange bwe nalaba bwentyo nange neŋŋamba ngende nkole disiko kuba nange disiko yenasobola. Kati onaagamba mwe ebidongo bino leekaanira bireekaana sebo ojja kumpayo ekifo ebidongo ebinagendamu nga tebyeekaana naye oyo yajja kunnumagana. Era okubanga yajja kunnumagana taata waliwo abalokola abajja wano ne banona ebidongo. Omukulu oyo yayingira ku magulu gaabi n'agamba mutwala mutwe ebidongo by'omusamize. Kati n'omusumba alina ensonga ze era naye wakati mu kuzinnyonnyola amyuka RDC
oweeyo Solomon Trevor Baleke asobodde naye kuzinyonyola bw'ati. Sajja kulwana lutalo na mwana wa muntu era sina nkolera Katonda ate ebyuma waggulu nebi disorganizinga services zaffe n'ekyalo kyonna. Kati okubala abantu okusembyeyo kulaze nti abalokole mu ggwanga lino erya Uganda benkanangana n'abasiraamu mu bungi. Abasamize mbu tebaweza yadde n'ekitundu kitya ekimu. Kale lwaki olowooza nti abasamize tebaweza ekitundu wadde n'ekimu? Kitegeeza nti abantu bakola bye bakola mu nkukutu. Kati abantu ekintu ky'obusamize balabira ddala nga kibaswaza. Kyova olaba oli kizibu okuvayo n'agamba nti nze ndi musamize. Naye mu mbeera bw'etyo ono ate kyewuunyisa nti abatuuze basinze kuwagira musamize nga bagamba ye mutuufu. Ate omulokole naye wadde alina abamuwagira naye ate omusamize olw'okuba mbu yakamalayo emyaka egisuka 25 ng'akola omulimu ogwo bagamba ono gwe twagala n'ebirala. Kati Uganda nebeera ng'abantu baagala ebintu ebyokukolerawo amangu. Tingenza oba omuntu ampadde obudagala ngambye naaba nfunyewo enjawulo ebyo bye baagala. Bw'omugamba nti jangu okime ekyamagero kyo aba alaba process mpanvu oli mu muwanvuya ebyo tebaagala biwuliriza. So mu mbeera bw'etyo waliwo abantu abagenda eno sayidi newabeerawo n'abantu abagendawa. Kati wano bwe twebuuliza amaanyi ga Katonda go si gakugezesa ate ye tebamuteeka ku bukeeke nti kolerawo. Kuba omuntu ayinza okwebuuza lwaki Katonda takka erissabo ne lisaanawo. Ate era n'onakkiririza mu bajjajja akugamba nti omusajja abajjajja bange abamazeeko emirembe buli kaseera abeera abalenkanyiza. Okiraba kati ebintu ne bibeerawo ebityo naye engeri gyekiri tuli mu ggwanga erya Uganda buli muntu alina eddembe okukola ekyo ekimuwa emirembe. Kyova olaba niyo twali mu COVID mukulembeze w'eggwanga ng'amasabo yagalekanga gakola ate n'abalokole amakanisa tebagajjaako musolo. Kitegeeza nti buli muntu alina eddembe okukola kyayagala. Kyova olaba amyuka RDC Solomon Trevor Baleke yasobodde okuba nga asalawo n'agamba kati omusamize oli wa ddembe okubeera nga okuba ebidongo byo ennaku zonna okuleka olw'Essande ng'ekkanisa egenda mu maaso. Kitegeeza ki? Mande paka Saturday kuba bidongo, Sande gyerekereze abantu bajje basinze. Omulokole ebyobusamiza biraba nga sitaani ate n'omusamize alaba ono omulokole yawaba. Omutuufu yaani? Ekituufu kye ki? Zeseka wa Murishid.